Akasana akaase ate nga ewamu bwe kakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Alipoota ey'enkuba gye tufunye amakya ga leero eraga nga mu bitundu ebyo ebimu ebifunye enkuba mulimu Kasese, Kabale, Mubende ssaako ne Lira. Bwe tutaba ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga waliwo empewo enkalu ezifuuwa okuva mu ddungu lya Libya okutuuka ku ggwanga lyaffe nga kino nno kye kiviiriddeko embeera ey'omukalwe ssaako n'ekifu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wadde nga wakyaliwo empewo empeweevu ezifuuwa okuva ku nnyanja Nalubale okutuuka mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe ssaako n'ebimu ku bizinga ebiriraanyeewo. Ku makya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga ewamu bwe kakubakubamu awo nno gwe asuubira okutambulako tukusaba ogende n'engoye empeweevu. Olw'eggulo embeera eno tetugisuubira kukyuka nnyo nga ebitundu ebisinga obungi tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu nga n'olw'embeera eyo ebbugumu tulisuubira okulinnya okutuuka ku degrees 33 bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu eby'omu Karamoja. Ku lubalama lw'ennyanja Nalubale tulisuubira okubeera ku degrees 28. Kasese ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 31. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Bwe tutambulako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira wano ku miriraano e Nairobi akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Dubai yo tusuubirayo ekiddedde wabula nga yo mu New York ssaako ne mu Beijing obunyogovu gye buli. Olwo yo mu Cairo akasana tukasuubira okwememula nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 20. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.